ensonga enkulu eriwo yakuzza mubiri gwa gwokyalya ewaka. Taata gyali alaajana era yasabye buli muntu yenna muzira kisa kyonna ky'onaaba osobodde ku nteekateeka ez'okuzzayo muwala we ewaka. Yeegomba okuba ng'ate akuba ku muwala we eriiso evvannyuma. Omwana wange yafudde yabadde annyamba buli kimu. Ni musajja mukulu sikyesobola. Nina emyaka 93 yabadde ankolera buli kimu. Nsaba bannange abawulidde amawulire ago munyambe nziriza omulambo gw'omwana wange oyo muziikeko nga nange nkyalaba. Kituufu. Ngeegayiridde nnyo. Ndikyali kisolo ekaliiti nze nzaalya ddala omwana oyo. Omwana amannya ge taata? Namaliya Nabigumira. Nabigumira. Gwokyalya Fatuma. Ge mannya ge. Bassebo ne bannyabo oyo ye taata azaala Fatuma. Fatuma yafiiridde Saudi Arabia. Asaba obuyambi buli muntu yenna alina kyasobola amuyambeko omulambo gw'omwana we gukomezebwewo. Ne bankuba kyeyo mwenna abatambuza amawulire mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okuwaayo ennamba z'empini eza wansi ku sukuriini zezo ennamba eziteekebwako akasente sizinaako kakwate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange tuzeeko wano eno gubeera wali omwana gwe batugambye nti yafudde bamuyita Gwokyalya Fatuma. Gwokyalya Fatuma. Kino nalibanga si kirungi kyenkoze okukwata vidiyo naye tetulina option endala. Engeri yokka esobola okuyisa message. Yoyo omuwala. Mwana asobodde okuba ng'afa. Okuwala tutte vidiyo. Ya ubo. Ddala kya muganda waffe nkuba kyey'omunnaffe Gwokyalya Fatuma eyafiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia ennaku ezo. Okufa tekuliiko kadde, tekuliiko nsonga nti oba ono abadde akuze, nti oba ono abadde mulwadde. Okufa tekulina formula era omuntu asobola okufa mu buli mbeera yonna ebadde tesuubirwa. Omuwala ono Gwokyalya Fatuma abadde awanga lya Saudi Arabia omugenzi akaseera kano oba ssaawa eno yagenda e Saudi Arabia okubanga anoonya kasente okukyusa ku bulamu bwe ewamu n'abantu be babadde awangala nabe e Uganda. Era nga twategeddeko nti Gwokyalya maama we mugenzi oba yava bulamu bw'ensi abadde yasigaza taata pozi n'eŋŋanda endala. Naye nga bw'omanyi nti abazadde batubeererawo mu kaseera nga bakyalina amaanyi, naye ate amaanyi bwe gabaggwaamu nga bakuze akaseera katuuka ng'ate ffe abaana ffe tuyina okubatakulira. Ssaawa eno Gwokyalya Fatuma yabadde atakulira taata olw'ensonga nti taata abadde akuze myaka 93. Omuntu aba takyeyinza, aba takyasobola. Nsaba mwenna bankuba kyeyo bannaffe. Gwokyalya yafiiridde Saudi Arabia naye nga sigenda kusosola nti oba ali Saudi Arabia agenda okusonda oba ali luddawa. So tubadde nga tufiirwako baganda baffe. Guno si gwe gusoose ebbanga ddene babadde nga bafa ate yatukyafa. Naye tubadde nga tubeerawo n'enkola ey'okuba nga tudduukirira abantu abo mu ngeri emu oba endala okusobola okola nti tuteekayo omukono okusobozesa ekiba kiriwo kyonna okutambula obulungi ekiba kiteeseddwako okukolebwa. Ssaawa eno ekiriwo ensonga enkulu eriwo yakuzza mubiri gwa Gwokyalya ewaka. Taata gyali alaajana era yasabye buli muntu yenna muzira kisa kyonna ky'onaaba osobodde ku nteekateeka ez'okuzzayo muwala we ewaka. Yeegomba okuba ng'ate akuba ku muwala we eriiso evvannyuma era yeegomba okulaba ku kijja
kya muwala we wagenda okuteekebwa. Taata akuliridde era ssaawa eno Mukama yamanya anaabeerawo atya kuba muwala we yabadde akola ki? Amulabirira. Nkoowoola abaana bankuba kyeyo, abantu mwenna ab'enjawulo ebyenjawulo ana bafunye message eno, era nsaba buli agiraba agezaako kuba ng'ogisharinga. Tomanya gwona bw'ogisharingidde esobola omukwatako naaba ng'attakkako mu nsawo n'abaako ne kaatoolamu. Wansi awo ku screen ngenda kupiningawo ennamba eziteekebwako ssente essaawa eno, era ennamba ezo nze sizirinaako wadde kakwate, ngenda ziteekawo wansi. Era gwe okwagala okukakasa nti ennamba ezo ziri ku nsonga ya kuba nti zisonda ssente ezigenda okuzaayo omubiri gwa muganda waffe gw'okyalya, osobola ogikubako oba n'oteekako message ne bakugatta mu group erimu enteekateeka y'okuba ng'ezaayo muki omulambo. Wabula ndi munakuwavu nnyo olw'okuba nti nyina abantu bange contacts ezambulako, naluzinga essimu yange, contacts nyingi ze naluzinga ezitali backed up. Waliwo omukyala nga wangalira US, Mami Nangoobi. Nzijukira waŋŋamba era we twasembayo okunyumya nunga result, wabanga waliwo embeera yonna nga waliwo omwana yenna ng'ali sitaaka nga nawe olaba ddala kituufu atuuse ku kisenge nga weetaagawo obuyambi bwonna, oŋŋambangako. Era waliwo n'omukyala ye mulongo ali Australia, naye yaŋŋamba kyekintu kyekimu, naŋŋamba result abaana baawo nga bayita mu bingi, naye wabanga waliwo omwana nga waliwo embeera yonna ng'olaba atuuse ku kisenge, okola ki? Wabula nali akakisaako sikakozesangako kubanga nali sinaba kufuna nsonga nnene ng'efaanaganako ng'eno. So ekyennaku ekiriwo nti ennamba zaabwe sikyazirina, naye nsaba buli muntu alaba vidiyo eno gezaako gisharinga oba oli awo eyinza okubatuukako. Mami Nangoobi ne mulongo mbadde mbasaba mutudduukirire, mutuyambe nga mwali mwansuubiza bwe mbaga mulabye message eno, mutuyambe tubaye nga ate tukola ki? Nga tuzzaayo omubiri gwa muganda waffe ewaka kyekyetaagisa ssaawa zino. Ennamba ziizo nzipiinize wansi awo ku screen, sizirinaako kakwate era ekyekyo kyo nkiddamu. Mbasaba nammwe mwenna nga owulya kikutteko, oba oli mu nsi ki oba oli mu nsi ki, ng'owulya kikutteko, akahono konna k'onaatoola kajja kuba kakulu nnyo baka mugaso. Kamuukamu gwe muganda kayinza okubeera akatono naye kajja kuba kagatta ku zinnewaako zibe nga tezikola ki? Nga ziwera. Mwenna bekikwatako. Saudi Arabia ndowooza waliyo gundi gyeri Embassy zitandikenga okutuyambangako n'okuteekawo enteekateeka ez'okuzzaayo baganda baffe e Uganda oba e Butaka. Embassy kigikakatako era kigivunaanyizibwako okubaako ne kyekolawo oba okubaako ne kyezannya okubanga omubiri gw'omwana oyo gudde ewaka nga newankubadde oluusi Embassy zino zeesuulyayo gwa naggamba, abantu kinnoomu na kinnoomu bo ne beegattanga bo ne bakola omulimu Embassy gwe yandikoze. Tubirabyeko wano n'ez'Embassy eziri luddawa n'eziri luddawa. Naye message eno mugisindike ebeere ng'etuuka buli wamu wonna bekikwatako musitukiremu. Mwenna ababa basobodde kona kobeera osobodde abaana bakola mu biyumba, tonyuma akasente kona kosobola kutoola, tulabe ng'omubiri gwa muganda waffe nga guddayo ewaka. Tomanya kikigenda kutuukawo nkeera, leero ayinza okuba nga nze yabadde ggulo gw'okyalya, enkya ajja kubeera nga ggwe, ndyosange ng'agenda kubeera muntu mulala. Tukwasaganyize wamu tulabe nga tuyambako muzeeyi, alisiti omwana bamukubeko eriiso evvannyuma, n'abaana b'omugenzi bamenye nti maama twamuziika wano. Tewali kintu kirumanga muntu kufiira ku ddungu era n'oziikibwa ku ddungu. Famire yo netakubako liiso evvannyuma, tebamanyi waziikibwa otya, waziikibwa luddawa, so gwe omulanga oguliwo. Era nga tubadde n'omukisa lwakuba nti mbadde ennaku zino nalekera oba nasitopingamuko okukola messages bwe ziti oba videos bwe ziti ne ku gw'okyalya nsituse. Mu kaseera kali twakikolanga ne tuvaayo ne twegatta ekitole ne tusaba abantu baatuwulirizanga, era abaana bangi abafudde wano eno naye ne basobozesebwa okuddayo e Uganda. Mukama badde yakituyambako ekyo nga tuvaayo
tukwata ensonga ntugigusa omuntu n'abeera ng'akola ki ng'addayo Uganda. Waliwo omwana eyafa Oman, waliwo omukyala yajja n'atubuuza kyetaagisa ki mutuule mu calculating buli kyetaagisa mumbuulye ki ekyetaagisa. Mukulu Kikomeko nga yamanye ebintu ebyo gwe nawa enamba y'omukyala ne boogera buli kimu nenga omwana yali Saudi Arabia. Then ne begaana ne ku bantu abaali eyo n'ababirunninga, omwana akola ki nadda ewaka n'aziikibwa. So obanga gy'oli muzira kisango osobola ogamba omwana oyo nsobola omuzzaayo bambi kikole, oba katono k'oyina nga k'osobola kikole, tulabe ng'omwana omubiri gwe guddayo ewaka naye kamwenyini atebenkere mirembe. Ndowooza byebyo ebyange. Ankomekereza nga mbagamba nti buli omu kaasobodde konna okuwaayo ennamba z'empini eza wansi ku sukuriini zezo ennamba eziteekebwako akasente sizinaako kakwate, osobola okubanoonyako abantu abo ne basobola nawe okugatta mu gurupu. So n'osonda ebintu by'otegeera. Atakumira mpeera abatukumire. Sigadde nga yenze Result nkola n'omukutu ogwa Nyondo Media ku YouTube, ku Facebook, ewamu ne ku TikTok. Atakumira mpeera abatukumire.